Senjabwe ne bassebo Spice Diana omuyimbi w'eggwanga akutte omumuli mu bakyala n'abaami olunaku olwaliwo ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogw'e12 nga tuggala omwaka 2023 ogubadde omuzibu akyadde ebwayise omulundi ogwokubiri aze mu kifo kino oluvannyuma lw'okuba nti abakyala bano baalaajana mu kamera abannamawulire bamukozeeko emboozi ez'enjawulo naye nga bwe yabasuubiza nti ajja babeererawo era akomyewo agambye kajaguze n'abakyala bano sekukulu bano si bokka bajaguza nabo abakyala ab'enjawulo mu bitundu eby'enjawulo byonna tubaddeyo Spice webale nnyo kakati njagala okubeera nga tusooka tufune ekifaananyi nga Spice abako omukyala gwawa kyamuwa oba omugaati ogwo wamaliriza tusooke tufuna okwogera kwe okukuwaayo ebintu bino atibeerawo Spice Diana twagala obubaka bwo obutuwe obukongole eri abyonna bye walowoozezaako mu nteekateeka etulinde n'abakyala Banange ebisinga nabyogedde ezanye ndayita mu bufunze nnyo sokera ddala kanziremu neebaze hajati banange bebale nnyo mumuwengaliza mani omukyala buli omayina gwalabirako kola byankola era nze anzizaamu nnyo amaanyi ku bakyala bange kubanga si kyangu nga bwe nabagambye omuntu okubeerawo leero nabeerawo enkya naluli omuntu bwatyo omutya era omurespektinga kubanga aba akwagala so hajja tuwebale nnyo bali ddala nnyo so ebintu bino nabireese banange muleme kweraliikirira yadde mu Christmas at least mu bizibu ebingi bye mweraliikirira okulya kuleme kubaamu at least eyo nyama ejja tumala mulimu ennyama mulimu ebyenda mulimu ekibumba bamama ffe batalina mannyo munaawuta kasupu at least kasupu so emigaati omuceere byonna byammwe era mbagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omupya ensonga lwaki nsazeewo nkomewo okuba nabasuubiza okukomawo ate nze nkimanyi nti mu bye mwetaaga ebingi bangi bye mutalina naye njagala mbeera omuntu oyo at least asobola okubalowoozaako mbeerewo we mbasobodde mukama atuwa obusobozi atuwa obulamu kyekikulu byansiize nkimanyi tujja sobola tujja kubeerawo mukama ajja tugabirira munjagadde nnyo abali wano n'abataliiwo ne besobodde kuwa kyomanya mbawadde mwebale kusiima ebirungi byanfuna ebingi omwaka guno mumire eddagala nga temweralikira yadde wanki maama ate eddagala wolimira nga woolya ne kanyama omulwadde tozzeemu bulabako so mbagala nnyo ebigambo byange ebisinga nabyogedde naye nga mukama nsaba abatukuumire bannange musigaze amaanyi agamire eddagala eryo amiina ebigambo byange ebyo lujja thank you mwebale bannamawulire mwenna abazze bambi mutambuze message eno ebe nga tevaamu ekinene nga nange bwe nasooka olaba vidiyo ku social media ndyoka ntegeera nti abakyala bano beetaaga obuyambi so njagala n'omuntu aliyo mala asobola vidiyo eno ate addukirira abakyala bano abawe ebingi nange ne besobodde kubawa so mwebale nnyo bannamawulire batambudde naffe eseeguya ne ttiimu yonna lujja bambi mwebale nnyo mwebale ddala thank you mukama abankumire mbagala nnyo nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna oyagala bibajje bitanda dining oyagala ntebe ennungi za class ziriko oyagala wardrobes ez'omulembe oba oyagala duvet bed covers ez'omulembe oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo jango lambule jango gule
tulwanirizamu International Conference ku Healthcare and Social Work egenda okubeerawo June 21 paka 2024 mu Ontario Science Centre 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Ng'omulomo guli nti Health in a Social Perspective. Oba ogenda kubeera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Mate eno conference tesosola. Tujja kwaniriza bamaama, bataata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyise ba social workers, nga mu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647 702 2922 oba plus 137 288 9862. Eno International Conference ya Healthcare and Social Work ewagidwa Nightingale Initiative for Global Health, Sweet Heaven, Brookside Staffing Agency, M&G Media, Ontario Science Centre, Nightingale Holdings Limited. Era netegekebwa Global Events Canada ne Nightingale Initiative for Global Health. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708 842 821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gyoyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ayimba music abuulirira ate azimba alina akayimba akapya bakayita eddembe ly'abato omuli obubaka obukwata ku baana n'abakulu kanoonye ku YouTube channel ye Mariam for Children ne Facebook Mariam Music. Akaluka Spice Jaja ati yatugamba Spice ajja kola ki aze okuddamu okukola ki nange msoke muhaja tenaliza sanga sandi bategedde singa si haja basokera ddala okujja twajja ne hajati nange ne mutwaniriza ne musanyukira ne mweraliikira ne mugamba ba Spice takomyewa oba kiki omanyi ebintu byaffe bino bibaamu n'ebigendera olumu ebitali birungi tunagamba oba zeeba kuba kalumu oba yeerage ebiki naye nze siri bwetyo otulaga omwoyo sinakyekola kweraga yadde n'omundi n'ogumukimutumu y'omutima gwange era yesonga nakikomyewo omulundi ogwokubiri ate nga nja kudda komewo kubanange nina ndabirako hajati ono okubeera nga abakuuma ebbanga lyonna ate sikira nti mugagga nnyo bino ebintu si bya bugagga nekuba mutima nakumanya abantu bye bayitamu nabwe ne weeteeka mu bigere byabwe ate olumu tekirina ku myaka kubanza olumu abantu bagamba Spice mwana muto lwaki akola bw'ati n'omusanga mu bakadde tekiri ku myaka kuba mutima ate affe abantu batuwagadde bonna n'osanga omuntu akwagadde omukulu akwagadde omukadde akwagadde naffe ebyo bitono bye tuyinza okukola okubaddiza omukwano amina so baagala nnyo n'okulwawo okudde bakasidde naye mbadde ngambalowoozaako era lujjanjulira naye ne ngamba saagala nnyo kutuma nga njagala mutuma abeeko kabaleetera ne ngamba nja kwesitukira nakugenda kadde nja kafuna era sizoni eno eri bize nnyo nga bwe mukimanyi kubanga muneefu omulimu gwaffe kusanyusa abantu ate kati bikujjuko bingi naye era ngambye Christmas sigenda girya nzekka era sizomira emmere yandizise mu mutima teyanditose wadde
nfuneyo kenfunye banange nzije nga baneko ne bamaama bange tataganyizaamu kwekujaleeti naye nsobodde funayo amatooke gajja mule katooke nki saawa yina bigenda kuba bituuka Jonathan. Katufukamire ffenna nze nina beebaza okunyaniriza munyaniriza omulala yandigambye waayo Spice asigale kamanyumiza nalaba omukyalo ono ngandajjanira ku TV ono sobola mwerabira era akavidiyo kankwatako ku mutima nakalaba ku social media ne ku TV neŋŋamba nedda kaŋŋende era omukyala yakaba amasigana ga Spice yonna gy'oli neŋŋamba kannoonye hajati wogwe twazawo mugweta tutakaba Okay, so mbeebaza mwenna okunyanyirizanga mwebale nnyo okuzaala ne munyaniriza mu kitundu kyammwe namala gobeera eri wala naye mwebale nnyo mwebale ddala era mbasuubiza si gwe kusembyeyo wadde gwakubiri naye si gwe kusembyeyo okubanga nja kujja ngamba kegererako ate ekyennaku naano ng'angambye waliwo amawulire amabi twavirwako abakyala 6 olwa embeera eriwo ey'obulwadde akawuka kamukasirimu bambi kibinnyo era kyannaku mukama katonda bwatyo bwageze naye ffe abasigadde tugezeeko munnange okunywa eddagala si lyangu kimanyi olaba onywa kapanado ngaomutwe gukulumye naye eddagala eryobuli lunaku si lyangu naye tugezeeko munnange obulamu kikulu nnyo ate tukyali bato buli mukyala ali wananyirira zisina gwe ndabanga amazima genyini era tugere okunywa eddagala Banamwandu abanyirira balimu embaga endala so abatulaba mwenna waliyo ebisajja ebigogofu awo ati wuyo Yangoye. Sky. Yeah. Mulwadde tasiiga atasobola okubanga akozesa ebintu nebitambula omukyala yina asaana yamutambuza omusaayi ate bino bintu byakutegeeragana ng'abantu abakulu wali omala anoonya muno eno kyasitumanya nanoobuli mungi mbalamusiza mwenna asobola okunfunayo kyehaagi nga kisobola okungumya nze Amina Namukwaya nga tuli bulala tuli bakalukalu kyenemanyiika Namukwaya abembogo ku ntikko bane mutulidde bikaje ebiri eyo nawe oli mulwadde funa hajati ne bwataba mulwadde basiiga mwejjukiza
ez'okunywa ku ddagala abatwala ku Bukedde TV naye nga n'ekirala nyongera okukubiriza abantu bonna abatulaba baliyo abakyala bano beetaaga support beetaaga obuyambi ku vidiyo bweti nange we nabalabira nembegattako kati tomanyi wayinza okubaayo omuntu omulala ali eyo nalaba vidiyo eno ngayagala okumanya abantu bano basangibwawa Hajjat Kuluthum essaawa zino yabalina abakwasaganya bulungi nnyo nange nabeegattako so ali eyo yenna beetaaga obuyambi eddagala emmere eddagala lisanamu ebintu bingi nnyo obanga olya mu budde kwegamba si byakulya bubi kawunga kyobula nze leero mu mmere gye mbeeze temuli kawunga mulimu muceere na ttooke na nnyama ebintu ng'ebyo toleranya ate embeera mbi byonna byetusaba emaali eyo olina obusobozi bambi badduukirire wano erwayise bonna my fellow artists abayimbi abala gye bali bangi nnyo era nja kugezaako okwogerako n'abamu tubenga tugenda okusaka mpolampola bwebaawo ebintu by'okugaba bya mutima naye ate abamu tuyiridde ku balala abamu tulabidde ku balala obakogola nogamba nange kandaneekole bwenti ate nange bangi abandabiddeko wangi gye ngenze ne wesanga ngeri agenzeeyo kubala be Spice agenzeeyo bantu bangi balina obusobozi obuyamba naye nga tamanyi waatandikira so yenna ali eyo kyonna ky'olina gomesi leesu ebintu ebyenjawulo ng'ebyo obukaaya ebintu ng'ebyo emmere bambi jangu obenga ate obakyalirako waneeno so bambi byebigambo byange ebyo katulabe engeri gye bateekateeka ebintu okubanga bibatuuka ku waneeno mbagaliza Christmas ennungi mukama byobalire byonna ntambule bulungi nnyo buli omukyayagala akifune ayagala haja amufune bizinesi banange ekimu kitambule bulungi kitera kwagala kusuubiza naye basuubiza omwaka we gutandikira bwe guti nga bizinesi kaffe ejja kwongerayo ojjamunonyako luli byali bya kashi naye ku luno kanide omwaka gusooke tumuveemu ate tuyimbire omupya tukole enteekateeka ennungi nga mukama atukwatiddeko kimanyiranyo Christmas ennungi n'obuvunaanyizibwa banange mbaagala nnyo era mbalowoozaako nnyo ekigobaleko batusanyusa okubalabako banyama tusooke munda g'omukyala gwe mwanondera kalimbalo yono mama mukyala wange ovaawo naye lumu njagala okusooka okwebaza Katonda nti muli balamu bannaffe abaake twegattako abakyala bano twajja ne tubakolako emboozi mu mulimu gaffe ogw'amawulire Maisima yakafa jajja ikyuyi abakyala bano ne balajana wakati mu mbeera gye bali bayitamu oli yali ddoboozi lyabwe kakati Katonda yayita munze ne bannange bwe twajja wano aye neffe ne tufuuka eddoboozi eppya ewa Maisima ne twongerayo eddoboozi ng'era w'omanyi nti mu binyigiriza ebingi Katonda abeerako engeri gy'atuwebula mu bulamu obw'ensi mu bayimbi abangi be tulina mu ggwanga Uganda bakatonda watu wa Spice Diana ku myaka gya Spice Diana ku birooto ebinene by'alina akyalina omutima okusobola okuggyako enjawulo n'agamba nti kampe ku bantu abatalina sikya bulijjo mbabuulira ku mulundi guli nabagamba ekintu kimu manyi mulina ansa yakyo kati nti mubonna ababayimbira mubonna be muwagira munoonyeemu abaagala manyi kati abaagala mumanyi tekiri ku bakyala bawamu bulungi akantu gamba nti mubonna
bemuwagira tulinda abayimbi n'abantu bonna nga bwe banoonya obuwagizi babunoonya munne njogera ku mmwe n'abatulaba ku kamera mutunuulire bulungi abantu abo mulabe mujja kumanya abaagala engeri gye mwagiramu Spice Diana engeri gye mwagiramu abayimbi abalala naye abayimbi abo babakolera ki munfuna bulungi bwe tujjidde wano banyabo ne bassebo musooke mutusonyiwemukko olw'obudde nti tebusobodde kukwataganako bwe twayogedde naye nga Spice Diana yakasisinkana abakyala gurupu na gurupu gye tuvudde gye bwakeeredde nemubuuza nti Spice Diana byonna obigaba gogenda sigaza ki okitegeera kuba Spice Diana agabye omwaka mulamba naye nakati akyagenda mu maaso n'okuba nga agaba kakati ngamayiriza nsaba maye buli muntu ab'omu naye abaako omulandira gw'abantu bangi bannange naawe wenyini awo wooli okyalina kyosobola okukolera omulala kino Spice Diana abawa kyakuyiga kino lujja kyakola najja obwerere n'abawa obudde mu budde bw'abadde ne muvaamu abayamba byonna byonna byakuyiga ti buli omu kyolina osobola ekikozesa okuyamba omulala so nsaba ne kino kyo tukiyiga naye ng'ekisinga okubeera ekikulu mutunuulire abantu abo mubateekeko amaaso ate kati mwe bamaama kati musobola okuwulira n'abaana abo mbagamba nti gwe ondeekanyiza leediyo ondeerako oluyimba lw'omuyimbi oyo naye omuyimbi omutuufu olize kikulu agenda kukireeta Spice Diana tupeeraza mukwano kuma omutima ogwo tabawa kutiisatiisa nesigala ku kituufu ng'obuulira nze nga bwe nzija mbagamba amazima gajja kweraga tebako gwokakasa gwekola kiwena kukola aweetuli swajati nawe tupeeraza abeere MP w'abakyala kubanga alumirirwa abakyala kakati waliwo omukyala wano alina ekirowoozo nti Spice Diana yalibadde MP w'abakyala kakati naye alina kyagamba ku nsonga eyo agamba nti mu butuufu mwemuloza tewaliyo mukujja tugamba ow'abakyala aliko naye omuloza tewaliyo MP gwe mwalo nakasobola kukola Spice Diana byakola kati lwaki tetumuleka wano waali bw'aba asobola okutuyambirawo ekisinga Spice kyekisinga akolaki yeyongerera yambe n'abalala nga bangi so si ffeffekka abakyala bangi obalaba abakyala balwadde gumanya kufiirwa abakyala mukaaga ono lwakugamba oba Spice Diana ojjukira omukyala yali mukulu nga mukadde mweru yakusabira emikisa era n'engejja naye bannange nze bade sikutegedde yafa kitalo bannaffe bambi naye simu yo yavaako esimu yawe iyo nange kweriroza ina layini enye enkadde mulange yali agisalisa kale kijja kuba tukifuna kati n'olw'embeera eyo banaye ne temulaba twogera kino nakiri tulinda birabo byaffe Spice Diana byatutegekedde njagala okubategeeza nze ng'omuntu mbirabyeko era essaawa yonna bitutuukako naye olw'embeera ya jamugayo mumanyi amaetonyeemu kati nsaba twongere okugumiikiriza omukulembeze w'olugamba abantu bagamba
Gwe musajja ono. Bye. Omulinzi. Bannaye. Omukama mulungi. Tuli mu budde bwe bayita obwa Adventus. Ekyalo kitegeeza oba amatuka ga Mukama waffe. Mu lugambo muno kyensinza okufunamu mikwano nti buli serebu nze mumanya okugeza kansooke mukulu mu myaka Hajjati Kuluthum mumanyi bulungi kati ate ono ekimunjagaza omugeya ebiruma ate n'akusekerera ekya n'akusekera team no stress kati ate ne tulina spice waffe tumuyita ka spice kubanga ate koabi omwana kyali bujje akyali muto nnyo omugeya ate ye aseka ate nnyo nagati kale laba tugamba be bantu ab'omulamwa kati ate nammwe era litubamanya neyanziza nnyo nti kale nze nabalaba nange nabalaba nga lujja balabye abateeka ku social media nali simanyi nti nange ate oba ndibalaba kati aba ate bwenzizze nange kati olugambo lutuufu enkolera nakyobola nti buli aneerijjako nga kuddima temubalaba eyo nanvuma nakkuba naye kanga awalise yeetonze because era nerabakolako nnyaba olugambo nakutegeeza okulaba nga munjagala nnyo munjaniriza bulungi alesimanyi President w'olugambo omulwati ntendese n'abalala bangi kati ono omusajja Makona wangi genda musiiga era Makona tugenda muwa omukyala wano Wamubuuzizzaako dda. mujja kwetwala mpolampola kale tukwadde ebbujja eyo nejja kuli kuteekanya tekinsanyusiza nga kujjako bwayiisa najja bwayiisa wano ndoza myaka 18 giyise nga nze kukabalinga mataba nagenda nisanga ennyumba nga zonna bazizimba ziri wansi mukumbe edda baite munasooka kwiga nga muzimba buzimbi kakati ennyumba amazzi negagirya netuka madirisa kati leero mwakyusamu nozaabantu omwana bakukola kati geza okulaba nga kiri mulaba era nsanyusa okukomawo nembasanga nga muli ku musuuli ate mwongereyo okulabika obulungi nga bwe muli eninze gwe bampadde mutwale mu bitiibwa nga misana kubanga aliwa sikiza kwerondera eronderi era kulonda omuntu banga wale tujja kuleka omuntu atafuna ebikyala bangambye nti bwenonze kasipaisi kagamba tuwewe mukaaga kanze omuzindalo guno nsigale mukubageya mubutuufu erakola bituufu ngandinyola songera musitolamu engeri gyetulina olugambo live wano neseeguya zenziriramu ekibuuzo kyange kimu bwe kiti Spice kyakola wakiraba ku mulembe kingaokola amawulire agafaanako aga Spice gokola nti ayambye ono n'ono n'oli wagakola ku muyembe ki kale oyinza obutamutugamba abasembayo kyala kati kankinyonyole professionally bwe nali nsoma obwafaaza
ne banfubutulayo naye bangoba ndimbeera maama nedda naye simanyira bintu ebyo ne bantwala kirinnya mutikka ensonga ezigobya enno zibanze oyinza kunoga bulozi muyembe n'ogulya noga nti ogubaawo nnaku ogulya otya omuntu omu kuba kereziya eba y'abantu bonna kati gweobeera oli eyo kakibakitegeeza nti okolonere kati twendingene bakere nensoba ngobireka bangobyetu naye nga tandika waliwo ekintu kyenasoma twaita social responsibility nti oyina mass media community abantu nga wano nobanga olina kyobayambako kati abantu bangi naddala abalina amanya ne ssente naddalamu nga babona byabufuzi ate ssente zibafuna zamwamuso naye nga tayinza kuyambako kakati newabeerawo ekirala nti omuntu nga spice oba muyimbi oba munakatemba oba ani yenna nga yekolera services ze eri abantu n'afuna ssente nakyo kimukakatako okuzza eri abantu eros obanga parasite gwebajjamu gebaddiza kakati mu myaka gyemaze byonna 23 sijja kwogera kuba nti ono yaliwo naye kanjogere waliwo abazze bagaba abamu wakati nga Grace Nakimera yaba nti mukulu nnyo ku Spice Ghana be basooka okuyimba ng'omwana muto kati naye Spice kyandiba nga bwolaba ayimulesamanga nti yagaba nnyo mu kaseera konke yabaawo naye Spice yakajja naye Spice agabye nnyo nti ayisizza n'abamusooka okukola ki scenario nanza badda akavalinga aba celebrities ne bamunenya nti lwaki ogaba mugabira mu kamera kakati ne beerabira nti ne Bayibuli egamba nti tokoleza ttaala n'ogibikka mu kikko nti ate n'ekyokubiri Yesu Kristo yennyini gwe tumanya nti ye muntu w'amaanyi nnyo nti Kabenadi Muhammad nga w'amaanyi nnyo basitasireebwa abo bennyini bali tetayinza kwerijjako nga Yesu Kristo ng'azaaliddwa naye yalina abayigirizwa be 12 abawandiikanga byakoze azuukuzizza Laazaalo oli n'asalako okutu omuntu mujjugira ne n'akuzaako era ne bawandiika kiba kitegeeza nti tokola gwe kweraga naye okola abantu bayigireko kakati Spice buli lwagaba abalala bangi bayiga nti nswala angabe Yesu Kristo byonna byakolanga ng'ayagala biwandi nti abalala bategeere nti yaliyo ow'omutima omulungi ng'akola bw'ati kyokola baga nti omusajja yayisanga Yesu omusajja kwegamba ayina omutima omulungi n'ogwo kubanga n'amaka amatuufu tetumanyi ku nsi amaka ga Yesu Mariya Yosefu ge matuukirivu ku nsi teri maka gatudde tebakulimba nti wali agatalidde nte n'oba osaaga kati ago nago oba nti bali bagawandiikako tumanya nti okaga egaaliyo naye go gakolanga gati gaalinanga eddiini nga gasobola bulungi essaala zaago ez'enkya n'ez'ettuntu n'ez'ekiro kweganga geekwasa Mukama kati ne tumanyira okwo nti naffe akristo gobererenga ebyo kubanga bw'otawandiika bintu bino n'obidokumenti nga n'obyagala abalala ate banaamanya batya okitegedde waliwo ya debate eyajja simanyi obudde tuyina ndowooza tuyina nti ivrinaku awo mulemirembe yali tannafa waliwo ekifaananyi kyatambula nnyo nga abantu bafunana Spice naye yennyini yagamba nti okuva omukyalo ono yagera neyekubya naye ekifaananyi nga yina byamuwa abantu bangi baategeera nti yeetaaga ne bagenda bakola ki ne bamuwa abantu bangi nze nyina omugwesigenda kwogerako abantu bawangambye abayimbi bakolokota Spice naye nobabuuza nti kati gwemukolokota ntagabya mu kamera gwenga ddiro wali ogabinga teri olina agamba nti ffe tugabaye tugabira mutaki ng'alimba okitegedde so basiiga kizigo bintu byabwe omuntu agenda n'agamba nti ndi feminist nga tali omuuza nga abakyala baabwe wayamba wuwa nga tewali okitegedde naye nga yeritalinya ate babafunamu ssente nze nyina abasajja bemanya abagenda ne bakola ebibiina by'okufuna okuyamba abakyala mutuufu nga beeyamba bokka era singa wano tusobola obannyonnyola muyinza okubawo ekigo kuba bamaanyi ate babitiibwa bayibanga Spice tannabaawo olugambo live zinakubayitwogerera ku kyalo wano nti
jeko omuzindaalo bakuwogera nnyo twogere ate kati ebimu birajala bagamba amannya g'abantu abo omu agenda nakuweza myaka kubano gwetendesa agatireka kati gwe nakutendeka otya buti obamanyi baba nawe bakunoonya banakusangawo bayakunoonya bakuwaabire oli abamanyi nakimwerobere semomulaba ono mukigundedde kunakigobedde esaawa ekyedda omanyi abantu betukavalinga kati n'omusanga sibo banjogerako ebintu bwebiti nebwetobijjukira nokubijjukira babikola myaka 2 ali n'osanga akugamba zomankolako sitole bwe nti sibo nenfuna omusajja nanti nga bamulaga nga kitiba awo nebakikubirawo essimu gwe bampadde okyali bulungi mbaawo naawe tugeza okunaku ngulu tulina okukola ki naye kati okukola banjirikiza nti ndi olugambo akazindalo kazizeyo sogera wano ebintu ebikulukozigwedde ekibuzo ekirala kakati teyaziza nemwami Josephat Sebula nga wabategezesa ebyafaayo byebyalimu okusoma obwa ebyaliwo mwabimanya kakati ali mu mawulire naye nakikoze bulungi kakati oyo waakyo wafaananye ne muganda wange ono bamuyita Makona Sembere eno anikati kalakata abantu baagala spice era baagala abanayuganda bonna bwebali teri yenyenya kakati naye ensama nawe ogenda tukolera kalakata live ogenda tukola otya kale katumuwa akazina yabako kyabagamba banaye mwebale kujja bamugirira apade omukyala woono wala atiribita era simanyi tunabamunyogo batambutu naye nga mwebale kwagala nnyo Spice Diana ate naye abaagala bampita Makona Brand of Uganda omusajja alina figa etwalibwa ku muko era ngakola omukyala bamupedde efaanagana kiwedde era nga nkolako NBS amasengere extra ne anikati kalakata so ngenda kutwala obubaka buno sigenda sala kigambo ngenda butwalanga ebuli songeramu sitoolako ekyokubiri omukyala ono Spice Diana ndowooza mukyala w'amaanyi nnyo because byakola abayimbi abasinga tebabikola bannabyabufuzi nabo tebabikola wadde bayinza okuba nga bamwogerera ebigambo naye lujja agambye nti muyimbi kyakola Spice kyakola ataliiwo so byonna bye bamwogerera temubitwala nganso basiiga mizigo bintu byabwe musalewo nno n'amaanyi ne Spice omukyalo omuze mwasalawo ababale kusalawo Spice Diana ekisooka Katonda yamuwa omutima omulungi because olunaku bweziti abasinga kati basuze mabaala bwe bafuna ssente bagenda kucakaza bulamu bwabwe bali ku mazzi bambadde obupale bukomeero omukyala zze yes ate ekyenjawulo ky'olwaleero nti mugenda kukyusa bannange obulamu kakati ebintu byaffe tugenda kubanga tubifuna mu butongole essaawa yeeno obwedda kyetulinda Katonda akkiriza kakati mugenda kututeerako wano ekkubo wano weewati wano mugenda tuwa ekkubo ebintu byaffe bisobola okutuuka wano wakati wano muddeko wabbali ne wabbali katono ebintu bibeere nga bisembera wano mufune ebintu byammwe mbitiibwa mwerire omugaati mbitiibwa ate mbagamba ku bino byonna Spice Diana byabawadde gwe ojja tosiyeyo omugaati ng'otuula bweru ng'omeke tot ng'ogamba gemaanyi ga Spice okitegeera naye mulumya mulekamu ate tekikugaana
ku mugati omulamba kuwako mu notos. Spice ayigiriza kugaba. Spice kyabayigiriza kugaba. So banaye nammwe olabanga osanze omuntu yeetaaga tosi ku mugati gw'omuwaako si mububi wekyetaaga. Naye nga twebaza Spice Dana, twebaza Source Management, twebaza Manager Roger, twebaza abamawulire bonna abali wano, twebaza team ya Spice Security, twebaza mikwano gye bonna abaliwo nabo bamwongeramu amaanyi kuba oluusi singa Spice akikola yekka oyinza okusanga nga oluusi afuna okusoomozebwa ng'omuntu omu asobola okuba nga alina ssente naye nga tiimu emuyambako okulaba nti atuukiza ekirooto kye tebaliwo. So twebaza abakyala n'abaami abakolera wamu ne Spice Dana okulaba nti bamusobozesa okukola ebintu ebifaananako bwebiti. Martin weebale tukulaba mulimu gwa njawulo nnyo. Twongera okwebaza abamawulire mwenna baliwo essaawa eno Makona Brand, Banikat, Josephat Sebuya, Umalu Nkulaba, bannaffe bangi bonna Ray Superstar kulengera mwebale kubeerawo afa mwena mwebale Lazia mulengera BBS Telefina banaye n'ey'Obwakabaka weeri wano TV Telefina eyaffe nayo weeri ey'Obwakabaka bwa Buganda weeri nayo okulaba nti emirimu b'amaloboozi gammwe egongerayo. Bonna baagala Spice Dana. Spice Dana muntu wanjawulo nnyo. Dr. Kuluthum webale nnyo nebaliza n'omwami bitiibwa n'abakyala bonna abakolagana ne Dr. Kuluthum. Nebaza Nalongo akumakuma abakyala bano naye webale nnyo. Mugenda kulya amatooke, mugenda kulya ennyama, mugenda kulya omuceere, mbabuulira Spice Dana tasuubiza n'atatuukiriza.